Video eno bananga abawala mwesonyiwa abasajja abafumbo. Abakazi omumaka bajja kubakola ebintu. Abakazi omumaka balubiringa okukola buli kimu okulwanirira amaka gaabwe. Kakati akatambi kano omwalo bamuyita Doreen. Omwalo oyo ku Valentine yabadde ateeseteese okusisinkana gwayita boyfriend we oba gwayita bbaawe. Kumbe omusajja oyo ono omwala kyatamanyi nti omusajja mufumbo. Omukyala ow'omumaka bwe yalabye bbaawe ng'alina akawala kagenda okusisinkana yagudde ku ssimu y'omusajja nga mulimu conversation y'abaana ababiri nti bagenda kusisinkana awe makindye okusobola okuba nti bafunamu having a good time. Kati omukazi ow'omumaka kye yakoze yafunyeyo omuvubuka owamukalakaasa ne batextinga ono side chiiki ajje mu restaurant eyo basisinkane n'omwami gwagenda okulaba. Kumbe omukyala ow'omumaka luno lukwerwe. Omwala bwe yatuuse nga bamusindikira omuvubuka wamukalakaasa, omuvubuka yazze n'amuswaza n'amuvumira mu bantu n'amugamba weesonyiwe bba wa munno, byonna nga bikolebwa omukyala ow'omumaka. Kano akatambi kayigiriza abawala mwenna kugamba abaagala abasajja abafumbo. Oba okimanyi oba tokimanyi, muyina okunoonyereza ku bantu be mwagala. Kasooke nkutereka akatambi kano okalabe naye kye baakoze omuwala. Kasooke nkuwa akatambi kano naawe okeerabireko, then oluvannyuma tukomewo tutemeteme ensonga zino. Mwesonyiwa baba bannammwe. Video eno nkusaba ogimpereka like, ate nekirala mpa ku ndowooza yo mu comment section yaawo. Video gimpereka like esooka okuba nti etambula ku speed eyawaggulu etuuke ku buli muntu. Akatambi kaako Mosibe mujane basaba ne banyabo abantu bo makinde muno. Twalira bamukalakaasa omulimu gwaffe omukulu otutuma ew'omuntu gwagala tugende twatulire etukola tutya etugenda ne tumwatulira olwatuzze okwatulira omuwala ali bano bambi bannange Doreen oli otya naye tuzze kwatulira gwe mukwano Doreen mukwano Doreen batumye Doreen omwami gw'otulira okusinkana olunaku olwaleero omusajja mufumbo alina mukazi waalika era badde azze kuweereza message ng'awoza ati y'omusajja omusajja essimu gaagimuwambyeko dda va ku basajja b'abanno muwala gwe oli mwana muto naye olemedde ku musajja wa munno va ku musajja wa munno oli mukwamukala naye ebyokusigula abasajja b'abanno by'obeebaako omusajja gw'obadde oyinza okusoma ono omusajja mufumbo alina mukazi we oli mubbi w'abasajja muwala gwe oli mwana muto naye oswadde va ku basajja b'abanno va ku basajja b'abanno muwala gwe obadde omuswanano gw'omuliize kumbe mukazi we yatubye okugambe omusajja mufumbo gw'obadde oliize oli mu restaurant musajja mufumbo gugambye musajja mufumbo gw'obadde osomye muveeko basajja b'abanno oli mubbi w'abasajja oli mubbi w'abasajja muwala va ku basajja b'abanno oze okulangidde nkubuulidde omusajja gw'obadde osomye musajja mufumbo alina mukazi we muwala ojja kujja va ku musajja wa munno omusajja mufumbo gw'obadde oswabye wuyo omuwala omuto ali ku basajja b'abanno abatala bamaako emirembe nze nkwatulidde nemukalakaasa oku musajja wa munno ajja kutya bannange ali ku musajja wa munno amubulankanya bannange ajja kumuvaako omusajja wa munno kati tuzikiza ne ku bootu kunoonyaako muwala gwe oku musajja wa munno tugamba nga tebatwala tulamukalakaasa mukwano ojja kutya tujja kugobererako kawensula bannange. Abawala mwenna ng'olina omusajja gw'oyagala oba omusajja gw'odeetinga, banange mwesonyiwa abasajja abafumbo. Abakazi b'omumaka bano bali wiringa okukola buli kimu either ku lw'obufumbo bwabwe, ku lw'amaka gaabwe n'abaami baabwe. Kati omwala oyo omulaba ekyamutuuseeko kwagala musajja mufumbo. Omwala ye ayinza okuba nga tamanyi naye mufaayo okubuuza ku basajja bano abasajja bano be muganza oba ayinayo omukazi oba talina. Kati wuyo omuwala yagenze kuzigwamu naye
omuvubuka ono naye katumwogereko. Omuvubuka ono bamutuma mulabye emirundi mingi, nabye obutambi bungi. Omuvubuka ono bw'oba ng'olina omuntu yenna gw'olinako obuzibu, either nga yakulyaza amaanya, akwagalira omusajja, akwagalira omukazi, teyakusasula, omuyinako obuzibu naye ng'otya omufeesinga, omuvubuka ono bamukozesa n'ajja n'akulangira omuntu oyo, muteesa ndowooza n'omwayo kasente, n'akulangira omuntu oyo gwoba toyina buvumu, omuvubuka ono bamupangisa n'ajja n'akulangirira omuntu oyo. Kati sooka olabe kyeyakoze omwana oyo. Omwana oyo baamulangidde ne bwe yabadde atudde n'ayimuka, okumanya yamulangidde n'amugobera n'omugoberera, n'asigala ng'akyamulangira ng'amugamba nti nnyabo weesonyiwe bba wa munno, nnyabo weesonyiwe omusajja, weesonyiwe bba wa munno. Abawala abato ogwo muze gwo mugulina, mwagala nnyo abasajja abafumbo, naye abasajja abafumbo baliko ebizibu bingi. Abasajja abafumbo baliko ebizibu bingi nnyo nnyo nnyo. Omukyala owaka waaba ono nno omuwala baamuyambye ne bamusindikira owa mukalakasa n'amulabisa mu bantu, kale yadde nakyo kiruma. Naye ate omukazi omulala akuloga, omulala akusuula eddalu, tulabeka bangi basudde eddalu lwakwagala basajja bafumbo. Okitegeera ekintu ekyo. So mubeere beegendereza abawala ku basajja be mwagala, mubeere beegendereza ku basajja be muganza. Abakazi bano bali wiringa okukola buli kimu ku lw'ababba baabwe, n'abasajja kye kimu. Naye mainire abawala mugumbudde nnyo omuze gw'okwagala babba ba bannammwe, mwonoonye amaka mangi. Muyinza okuba nga mmwe abawala si mmwe buzibu, mweyita basayidi kiiki, musobola okuba nga mmwe si mmwe buzibu, ng'abasajja bwe buzibu. Naye ate omukazi w'omu maka ebyo yaba tayagala bimanya, kuba omukazi w'omu maka yandibadde agamba bbaawe nti ono omuwala biki. Naye ye yatuuta obuvunaanyizibwa n'agamba aa, kaŋŋende ndabise omuwala ono yeesonyiwe bba wange, era kye yakoze. So mwegendereze abakazi bwaka batabuse. Valentine eno yabaddeko ebintu bingi, so Doreen ye yaziguddemu. Ye yaziguddemu, baamulabisizza ne bamuswaza, muwala muto, muwala mulungi, alinze mwami, alinze mwagalwa, kumbe bamusindikidde omujambula. Kumbe bamusindikidde omujambula, jje amuyise bubi. Bannange, guno omwaka ng'otujja gwekuulirako mulago. Nenga mwebale nnyo okuba nti mwekuumira ku CEO Michael Uganda YouTube channel. Mwongere okugenda maaso n'okuba nti musubscribinga, tusobole okuba nti tuweza bafollowers 3,000. Yes, tuweze bafollowers 3,000, tujja kusala keeki. Mbaagala nnyo, mbeere bulungi.